Segirinya afudde mbaka wa parliament abalala bonna kye baali batakkiriza. Mwenna mwawulidde mukama waffe ng'ayogera era bwe muba muwulira enjogera ye ayempawalinga nnyo abavubuka. Omukyala Irene Namatovu basaba ne banyabo munzikirize twanirize omukyala Nabosa ng'ayagala ntebe twaniriza waliwo basaba ne banyabo munzikize twanirize omukyala ono akola mu Ebons bamuyita muloza ali bwe ngende kwangira Iva Namulongo nyawe twaniriza abakulembeze mwenna mubitiibwamwe twanirize ba foot soldiers namwe tubaniriza basaba banyabo saba twanirize ssentebe w'ekitundu kino sebo yimirirako abantu bakulabe kyenkana tulinga bamulekwa. Njagala kubaaniriza mwenna abavudde okumpi n'ewala naddala okusingira ddala ababeera mu Masaka City mwebale kujja okulaba nti mukungubagirako abantu b'ennyumba eno. Erinnya lyange nze Nannungi Alice nga ndi mukulembeze mu kibuga Masaka ku kaadi ya National Unity Platform. Abasinga batukazaako abatimbi b'ebipande. Njagala kusooka kwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okutuwa omukisa. Bannange njagala munzikirize muyina kye mbadde mutamanyi ffe twaliko mu Democratic Party. Naye nga muganda wange teri asobola kukulowoozaako nti osobola n'okukiikirira abantu newankubadde ebisaanizo birina nga balina engeri gye balondobamu abaaliyo mu bimanyi ebikono ebibeerayo. Naye obukulembeze bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwatusikayo era kyemuva mulaba nti muganda waffe mwannyinaffe Segirinya afudde mbaka wa parliament abalala bonna kye baali batakkiriza. Mwenna mwawulidde mukama waffe ng'ayogera era bwe muba muwulira enjogera ye ayempawalinga nnyo abavubuka naawe gwe banyooma akugamba situka. Ekyo nno kyekimu abantu musirikeeko mikwano gyange mulindeko. Muyinza okuba temumanyi kwagala kungi bantu we bakujja wabula buli muntu gw'olaba mu National Unity Platform naddala abo be baayitanga basookerwako ba foot soldier omusajja atuwadde okwekkiririzaamu nti essaawa eno media houses zonna ziri ku kimu okuva Segirinya lwe yafudde. Ensi bwe yali tekkiriza nga balowooza alina kuba na diguli nnyingi ku mutwe, alina kuba wa kitiibwa, alina kuba n'amajolobero gatya. Naye Segirinya bwe yekkiririzaamu His Excellency naye n'amugattako amaanyi g'ekibiina kyova olaba nti tuli wano olwaleero. Bassebo ne bannyabo omukulu ono aŋŋamba nyanguyirize naye ekkiriza nze kati mukiise w'abantu akatono twanirize n'abantu mu kitundu. Olunaku lwaleero singa Segirinya teyakwatibwa singa tetuli wano. Segirinya yalondebwa mulamu. Nze mukwano gwange si mu byabufuzi kale nsobola okunyumya obulamu bw'ebyobufuzi byenkoze naye ate nsobola okunyumya obulamu nga mukwano gwange eno mu famire nze ndi waka. Kyemuva mulaba nti obwedda ab'eŋŋanda bonna mubalaba nga tewali atamanyi mikwano gyange bo bakimanyi. Yinza obutabamenya kuba tebaasi bantu ba kamera. Naye Segirinya tulina obulamu obwasookera ddala ng'oggyeko buno obwa politics nga ye muntu ayagala abantu nga mwana mulamu
Segirinya naye okuva olunaku lwe yakwatibwa obulamu bwa Segirinya ne bukyuka. Omukulu abadde wano RCC ng'atugamba nti amukungubage emirembe embeera eno tugitwale nga yabukakkamu naye yo embeera etutwala ng'eyo abakakkamu newankubadde mwagala tugitwale nga abakakkamu tokyokoza muntu ebitukoleddwako bingi bannange nammwe muli bantu mulina abaana ffe tetubawalana wabula tulumirirwa ggwanga lyaffe kutereera tetulina muntu n'omu gwe tulinako bukyayi bwa muntu ne bwoba mwenaalemu tulumirirwa nsi yaffe ku bikolobero ebikoloberwamu n'okunyaga eggwanga eryaffe nze namuntu sigenda kufuuka munnakenya ndi munnayuganda neneddemba okulwanirira nsi yange byebiruma buli muntu nti risoosezi z'eggwanga ffenna zitumala naye abaana baffe mubalaba engeri gye batumugunyizibwamu nga bagenze ku kyeyo muntu kyeyali agadde okuba emmomboze mu ggwanga eddala nga nekyolaga tolina kyogenda kukolayo bassebo ne bannyabo njagala nga tubalekera okulwanya Segirinya nze Segirinya bwe yali yakava mu kkomera mwenna mwandaba baali batanaba nakuntegeera bulungi nze omukyala eyamuli wano yankubira essimu naŋŋamba mwannyina ze nkwagala wano nga ngenda ku kitebe ebiseera ebyo twali tukyaliwa Kamwokya nemubeera ku kiddo kuba yaŋŋamba nkwagala byokola ku gulawundi byebyo byennyini byenkola Segirinya ebigambo byebaŋŋamba nkyabijjukira abantu abamu tetumutulaba nti lwakuba tuli mu bbinuli ery'obufuzi tetubinuse bubirusi nti kaakati akalulu katuuse nedda tubadde ku gulawundi nga tukola ebituufu tulumirirwa abantu tuyirawo abantu omubiri ne bwebaba tebakuwadde ekifo kyonna osobola okutuusa obuweereza ku bantu bassebo ne bannyabo tukubiriza abantu abali mu gavumenti ffe tetubalinaako mutawaana wabula tulwanira ggwanga lyammwe ate nga nammwe tubalwanirira kuba mulina akatambala ku maaso mulekerenga bwetusanga mu nkuumu ne mutugamba nti tuli nammwe nannungi weebala okwogera ku kino kati juzi babadde batulugunya abaana nga ku street kwonna mu kaseera k'ennaku embe biki byonna babatwala mu kaseera omuntu wanoonyeza ekikumi naye ayite mu nnaku enkulu ng'abaana babatulugunya nensitula eddoboozi naye abantu bajjanga olina akugamba mwebale tulwanirira webale kwogerako ffe gye tuli eno mwenna muveeyo bannayuganda tusobola okukyusa eggwanga nga tuli kimu ku bantu Olivia Lutaya ono muzira ono muki yaba omuzira yogerako eri abantu negonyirira nnyo emusango kubanga mbasinkanyako olunaku olwaleero wadde embeera gye tuli musi ya kusanyuka naye bannamasaka bannange eno Masaka yaffe waliwo abagamba nti be banyini Masaka so kulw'omusaayi gw'abannaffe bannamasaka kuba leero lwekitegeedde nti bonaeko Segirinya bulijjo weno bannamasaka tufiiriddwa abantu baffe bangi mu bintu ebyokusaaga era bannaffe abamu bakyali mu makomera naye mbadde mbasaba tuyimirire wamu si bannamasaka ffekka eggwanga lyonna erya Uganda kulw'omusaayi gw'abannaffe aguyiise kuba ffenna tumanyi kyekiseewo n'ebo Segirinya tukimanyi ekyatta ssente za Franka tukimanyi ekyatta Rita Nabukenya bannayuganda mulinze bamale batta mugwewo banaye mbasaba tuyimirire wamu kino tukisobola nga ffenna tuyimiridde wamu okulonda wekutuukanga buli walaba ambuleera wabuli wotunula ng'olaba ambuleera kubalaga amaanyi g'abantu begaliwa
bonna abattibwa. People power. Our power. Olivia Lutaya mukubire engalo z'amaanyi. Olivia Lutaya tannaweza weeks 2 ng'akyalidde Muhammad Segirinya mu maka ge. Ne batuula ku lubalaza ne mwannyina wange bamuyita Shaloni wa Bobby ne batuula ne banyumyamu weeks 2. Lwaki mpita abantu bano? Segirinya yabanja Olivia Lutaya n'ayingira n'ekkomera okulaba nga mbanja. Twanirize Kansala Kuzayi Lumwanje, coordinator kunganya ndomuko mwesebo tukwaniriza.